Como chama a gente, como essa dieta de meu amor, como a mãe da tia da tia de banho de Jesus.
baleeta obusinzi bagoba goddedderi n'omukisago obusinzi waleeta baita okuceceola amazina obusinzi obagolende bali abacweze mu tibagala nnyo music obusinzi kirabo bagala ki okucakala mu nyimba zaabwe obusinzi amaani era tubikola ddi tokuba amaanyi nga tulaga bali eyo ento okyali eyo wemamaaza wandi yange n'okolera ebyenkya obusinzi amaani munyimuke tuzanyira abacwezi omugambe sengawadde wansiranya obusinzi naye naawe okola ki oli mubi jangu tugende muggolo obusinzi eggulu liriyokya obusinzi amaani nze nyina akayenda kenjagala ennyo kagamba tuulemu olugendo olugenda muggulu obusinzi amaani eggulu liriyokya obusinzi leero tulina okukola ki okutambula olugendo olwo obusinzi ekyabo bamugolezo kamati munange ndi mukiteeka ekinene sijja kola ki sijja kwenyogontola obusinzi mukasiki gonagomboto ogajjayo obusinzi mukasiki olekyemo nagamba nekalika pregnancy ge walina gonna okola ki obusinzi amaani mukasiki tugenda kucecebula gonna amaganda amanyongo agabasudani agabakenya gonna tugajjayo obusinzi tugenda okusasula betugenda ofuna enkya obusinzi omukyezi agenda kuwa motoka yabwerere obusinzi wanakuwa motoka noleranze nyinza okufaanana eyakuloga obusinzi nyinza okufaanana sengawe eyakusirana obusinzi naye mwanyeza wolojaleero ogenda okubabaeka nga batambula angawekinaga mwanyeza oyo mucwezi agenda okwimira ku olutaleero akambete obwanga obwokya akambete emone gwekozegereza naawe owulire nti owewuse todolanga omwenya gogamageza omucwezi neteze dda obusinzi odawe saala wakamwenyi nti nkusanyukidde amaani ngenda kubaweereza purogurama obusinzi ebigambo ebingi obusinzi tubirinde ku mbaga yaffe obusinzi ngenda baweereza purogurama naye nga abacwezi bagamba olunaku olwaleero mubikuliddwa ekitabo ekipya obusinzi ingira obusinzi kati naawe bwoba obadde osimba bwoba obadde ng'otuula ku mukeeka ng'amagulu ge gabadde gakuluma bwoba obadde ng'otuula ku mukeeka nga bufumbo bwe bwali bwagaana bwoba obadde ng'otuula ku mukeeka nga waliwo endwadde yali yagaana bwoba obadde ng'otuula ku mukeeka nga waliwo embeera yali yasiba newe gubanga gwe mulundi gw'ogusoose okujja gguumulo kyekiseera buli kimu kyonna ogende mu kipya baana ba katonda baana b'abamalayika nsaba katonda wa buhumulo nsaba abacwezi abo abaatuma nabbi waffe nsaba oyo katonda ow'obusobozi eyatuma nabbi waffe olunaku abo ojje otwaleko ebyo ebimaze ebyo byonna bye tuyiseemu omwaka n'omusajja wa katonda byayiseemu omwaka na buli kimu kyonna nawe otwale ku maanyi ago n'amafuta obusinzi amaani baana ba katonda baana b'abamalayika mwebale okujja olunaku olwaleero katonda ow'obusobozi yeebale kubatambuza olunaku olwaleero n'abaleeta mu kifo kino ekitukuvu buli omu aleese ekizibu ky'obusinzi bino nno bikulu obusinzi bikulu enkya tutandika chapita mpya olunaku olwaleero namwe bamalayika bagenda kubakyalira obusinzi bagenda senga tubonaabona naye nga omucwezi yateekateeka entolo nokolono dabo
bufumbo naye